Nambooze ekyokumuyingira alimba takiddamu kigamba abantu akole ebyobufuzi bye twadde tutambula nabyo. Twogere basajjirinya abavunze ebigere basajja battu. Omukyala Kusaasira golaba abadde alivinga obulamu obwaddinaayo. Faruk okutunda emmotoka kampuni y'ebizigo yasooka okugwa. Tewagira bako Kusaasira habojeri Junior nagira ku ttaka. Otegedde anti omukyalo yakwata bbaawe n'amujja mu maka ge bezimbira n'amutwala ewa emunyonyo. ZARI gwo okutambulira mu basajja si mawulire. Bw'oba ovudde ku Ssemwanga n'ojja n'oyagala ono omuyimbi simanyi ali ati Diamond ate n'ojja n'owunzikira ku gurunedi n'ogenda olwoga n'oli ku Muniiru. Omukyalo ono ekyamwabukanya ne mutaawe si lwakuba nti bamutaawe yalina ensobi nengenda kubuulira ekizibu ky'abasereebu abo baluvu. Era omukazi omujjukira bulungi bwe yali ayawukana n'omukulu yalemera mu nnyumba. Okitegeera era bagenda okunzika nga ennyumba yagitutte nga ki Shanita yesebo obadde ki kati tuleme ku muganda waffe nze kyemusaba ne Barunabba yennyini yabadde omwogezi era abantu bakola ensobi tategekanga ku mukolo gwonna kagobe gwa kiyenje nga kikwatagana n'ensiriŋŋanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abatulaba katwegattako yenze Sakozi ndi wano mukati ne baganda bange tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba boyina ebyawako ebyomunju Kampala Mukono Wakiso ng'oli mu bitundu ebyo free delivery weri ba Taxi Connect group of company nabo we bali okuterera emaaliyo kujijja ettaki gikube Kampala ne Dynafarm kubyobulamu we bali. Musajja ogamba ki? Ngeri tata. Tutandika naki? Nakweyanjula. Okusookera ddala bannanga amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga ntumira abantu mwenna abasobodde okujja ku mukolo gwaffe gwe twakoze mwatunulidde abantu abatamanyi kwambala ku luno leero bevuddemu ne bagula ku ngoye natunulidde ekisajja kino sebo kyanyiridde ku luno so n'olw'ensonga eyo mbaagala nnyo nsooka ddala nsembyayo ndowooza okutumira mukyala Farida olidde eri Makaawo nkwagala nnyo olina kyotegekera bannayuganda obayamba olidde Netherland n'olwekyo tujja kwaniriza nnyo. Aliwo watuufu leka kulyanga sente z'otasobola kwogera. Sinnalya sente. Yogerange wagamba kugamba yayogera ebintu tetumala budde sebo yogera ebintu oba walidde mbadde nkuyambeko oba walidde kaba kuyambeko mbadde nkugamba ti mukyala Farida aliwa ali Netherland okwerabira ekyo kibeerawo mu butonde olaba nkaddiye nze Duncan mbakulisa bakyali baffe mwenna abasobola okujja mu mukolo gwaffe ogwa ttiimu Emboozi mukati atuweza omwaka nentumirako ku bakyali bange bali mu nsi z'ebweru abatulaba naddala abali e Canada Ruth nkutumiddeko ndabira Antiprost ne mukyala Farida e Netherland omwago abadageza okwogerako. Tutumirako abantu abatubeererawo ku mukolo gwaffe n'abalala abatubeerawo mu programu eno Alafa Nalwoga London Shapiro tukutumiddeko nnyo amanya nga bulijjo Ali Faruk Nambooze mukati ababeerako nnyo tongera obebaza okubeerako kula programu eno. Mr. Miss Mbeke, we love you. Thank you so much for watching this program. N'omukyalo omulaba mwitaleira Najjuma mwebale nnyo kubeerako. Tugere Master Faruk. Mikolo edition tula okalire otegeere ani gwe bawasizza ani yefumbizza ani embaga mmeka zali avuddeyo na complaininga n'agamba mulowooza neewasa nakewasa embaga 7 bantu mmwe ne batiimu ZARI nze nabakoowa kibumba kya ZARI temumanyira munve nako bintu bingi mikolo ani tutandikire wa Faruk Reipi tutandike ne Reipi oba Reiji nalabye omukolo ne Reipi yani ati Reipi simumanyi mbadde manyi Reiji omanyi ki gwolowooza ogamba ki mbona mbawulira amazima geetaagisa Reipi simumanyi saagala kulimba ba okujja kula munyo nasobola okumutinyiza okuba omanyi Reipi nze mmanyi Reiji Faruko yasinze omugoberera Reipi simumanyi nerinnya mpulidde pya
okujjako mbadde manyirito P omu Ebonies mpozi nga gwe yakyusiza Ray P y'omuwala aga Katonda mugulu sikuzala simuwulirangako tomanyi Ray P simuwulirangako okufiira wano gwe gusoose ndayira nga ntya Katonda Faruku njogera nga ntya Katonda nkulayirira Mukama Katonda okujjako abaana bange bennyina gwe gusoose okumuwulira kakati Ray P gundi mbadde simuwulirangako Ray P omumanyi Faruku kibwa kiti amanya abakuliriza nti abakwata bulungi abayi bakyusa amannya Faruku yabadde amukuza ye menta nze simu agambye yamugoberedde jingo mumanyi kakati abera sebyagoberera sakozi ani menta wala kakati Ray P erinnya omanyi waliwo bayita AKA otegedde Ray P yani Ray P ya Precious Remy era erinnya alisalako naye yeyita Ray P balina amanya gaabwe omanyi bwe bajja wano otegedde naye Precious Remy oba gwe bayita Ray P yoyo gwe bogerako akola kusanyuka kusparka programu zino President Museveni ne government zebagala okukola ki okuggala zebagala okuggala mumanyi bulungi munnamawulire era akola ku programu gye bayita ey'olugambo otegedde yoyo muwala ali mu luyimba lwa Ssemakula ne bayita onkola ki onkuba kati ye Ray P erinnya alisalako nayita Ray P yoyo kati ya TikTok lyeryo erinnya lyeyeyita ng'aweereza otegedde so yoyo Daudi yo Precious Remy ali mu luyimba lwa Ssemakula akozesa amannya 3 ye Precious Remy kati alisalako neyita Ray P otegedde era yoyo ali mu luyimba lwa Papa Ssemakula mutegedde bulungi mutegedde kati yoyo gwe bali mukwogerako embaga yo gundi emikolo wagirabye omukolo nagulabye ogw'omukyalo oyo nze nno kati Faruku Precious Remy yawukamu n'abakyala abalala abamu betuyinza okwogerako olwaliro kuba gwe mukolo gw'omutongole gwensosa okulaba nze nno ng'omuntu afunye embaga yeesooka manye enerezo baba yakubiri mu bulamu bw'omuntu esooka gye bakuzaala naye nze njagala musanyukirako ng'omuntu era simuyinaako nnyo buzibu lwakuba abakyala baba n'ebintu byabwe ne bannaabwe abajja babakola ki babogerako nawulidde Donizera aleeta omuliro omusajja oyo yayagala ono Faruku abantu bonna bana history Donizera agamba omusajja oyo yali ayagala mmuguza 10,000 ezo Donizera namuganze entunda 13,000 ng'ayina dola ebyo anti wuliriza ba Donizera obalaba anti wuliriza Faruku nze Faruku ewuliriza abantu bonna era nkyogera buli kaseera mu kamera abantu babadde baba ne history baba n'ebintu bye bakola lwakuba abantu abamu tebafuna mukisa gubate kochi kamera era n'ogamba nti naye ate mu bantu abali badde bakuba amagi ate Donizera yete yali badde mukuba byakoze esi yonna ebimanyi otegedde isi yonna emigo tomanyi bya Donizera byazaakola yave eno yagenda alimba abantu sima yagenda wa myaka 17 naye bifaananyi biraga alinga myaka 3 mu 5 we yagendera n'atuuka yagambe nke wiiki emu n'afumbira omusajja omuzungu yafumbira omusajja omuki nese omusajja si muzungu yagamba yafumbira omuzungu naye omusajja twalabye endooza alinga Nambooze gwe yafumbirwa Donizera sirika nze njogera nawe ojja kwogera era bifaananyi osobola biraba nze nawe Nambooze oyagala otegedde nze nalabye Nambooze era abazungu kirala seka owulira nze njogera nawe oli mumanyi nnyo kakati Nambooze si kibi Mukama yabaye mutonda kakati Donizera akoze bingi nnyo n'okusinga Remy byakoze ebibi anti Donizera ye muntu wadda agamba nayogera ebintu ebyekisiru nga n'abaana bakola ki bawulira otegedde so twagala bannyinaffe baleka abantu abafunye obufumbo bwabwe wiiki eno ekitegeeza ebadde ya mikolo mulimu noono omukyala wa BBS wadeleta Shanita bamuzeemu obeera luddawa kale ate nze mbadde ndowooza nti obwedda gwe Mugamba yakyusizza amanya gejezeemu okwanjulwa abadde akuwabula Shanita yakoze ata bamwanjudde yeyanjudde bamwanjudde yeyita simanya ine erinnya lyeyita mazima wanvu
kakati usoga kwa madi mali amazzi amawavu amazzi amalagagira we ababakola kisi kakati Faruku wano mu Buganda kuba Shanita mukazi Muganda kyalebanga kyansonyi nnyo omukazi okuva mu ddya nga bamuwasizza mu butongole nakera ku macha nagenda mu bufumbo bulalira mu butongole ebintu ebyamala kuba oba omusajja afudde oba kiki ebintu ebifana bwe bityo naye ennaku zino kati bannyinaffe bakopa twava mu buwangwa bwa wano katukopa ebintu ebyebulaaya Shanita anti kati abawala bano betuyina bola abasinga kati baagala kakasa bavudde mu kuba mu bw'obuntu kati baagala kakasa muganda wange mawalina statement gyayogeddeko olwaleero era kati njibirivi mukoze eki mukiririza bwa statement gyayogedde egamba nti wano abantu bakeera ku macha baagala kakasa omuntu oli nanyumya nti ono yali bwati ono yali bwati ono yali bwati kati ono nasigala ali mbufumbe eno nenga luwa basigala bamukola ki bamusekete bamukutira akadingidi ontegedde omukyala ali mbufumbe wange nenga waliwo wano gundi ani nambeemu akuta akadingidi amugamba so Shanita ebyembaga ezo nazaavuddemu ne zazzeemu nze munaye simanyi nnyo nti wanaabaawo embeera ennuŋŋamu owulira seeka nze ngaze mukutegeera okwange siira gwe ntegeeredde anti ebyafaayo bya Shanita n'obufumbo bwe obukadde banabola basigala emitima gyabwe si mimativu ontegedde aba gyali mbufumbo nenga omutima gwo si mumativu anoonya ne bo bale mu kumanya obufumbo nti obufumbo libadde lyokkiriza lyojja n'ogamba nti byonna ebibaddewo babirungi n'ebibi mbyerekereza wano wensazeewo nkole ki nsibidde ne bw'osigala ng'omutima gwo tegunnaba kumatira ng'okyalulunkana kubanga Faruku ebyensi tebimatibwa otegedde mu nsi tetumatira anti abantu nakyo tebakola nga tebimativu Shanita gw'ogamba nti omukolo kiki Shanita byonna byalimu bano bakola ku matizo wabula tebakyali mu bugunjufu buli obwaffe naye obuzibu bwe tusanga ebiseera ebisinga Faruku ogaana oba ng'olina erinnya ng'olaba mwannyinazo Shanita kaakati omanyi nti ekyasinze kubeera kibi kugamba nti omukazi oyeeyombekera kibi nnyo kati abakazi abo ng'ekyo balinamu amanya baagala ebitibwa okuba nti mukyala gundi kaakati omusajja ajja n'abanga azunga eyo ku mikolo nagyafuna omusajja ne beetegeera awo agakunoonyerezaako ng'omusajja alina akamotoka alina n'amakeebuziga kale nga tali bubi nnyo n'agamba kasooke ngumira baleke gaa nti olina kyeyombekedde naye ng'agenda ye omutima sitekugenda omubiri gwe gugenda bwe kiri omutima tegugenda omubiri gwe gugenda akakasi bali nti mukyala mufumbo naye ng'ekigendererwa kye tekyali kufumbirwa kubanga otunulira mwannyinazo ayinza okuba nga ayingidde emyaka 3 ayingidde meka ayinza okuba nga ayingidde 3 kakati kibi nnyo omuntu okuba nga ali myaka 30 amanyi kumala bya David tukyamanyi kumala bya ayinza okuba nga ayingidde ameka omanyi 3 kati goba bwa meka nze ndi mukusajja mukulu no mu bulamu bw'ensero Faruku buli muzadde yenna ayagala omwana wafumbirwa ave ku lujja era omuzadde ye bwatunulira muwala we ng'ali awo atibaga mungu kiki wankola wankuba omuggo wansala kati abaana bano bagaza nnyo kakasa bazadde baabwe nti bafumbirwa benywereze mu bufumbo naye nga bo ebikolwa byabwe nga byo kuba ekisooka amanyi twakyokako nti oba toli sereebu tosaana kuwasa mukazi nga sereebu okujjako n'abasajja ensobi emu gye bakola baba baagala okumanyika nti kati kampase mukyala w'amawa nfunire okwerinnya nga naye ebigendererwa bye yagala kufuna linnya ayiseewo ebintu bye kati abaana abo nti ku mukolo gyagenda okukwata emikolo bana bajjanga emperekezi banavubuka embavubavuba dankani amutuuza mukano aga muvubuka oyo kati David kakweka point emikolo gy'ogambye gye bagendamu bw'alaba omukolo nga gubadde gw'amaanyi okusinga ku gwali ogugwe ng'agamba olaba kati nange njagala kufuna ogusinga guno Nambooze Shanita omumanyi ate alina n'erinnya eryali lyamukalako fenno twamuyitanga Shanita mutaawe kakati mutaawe yani nga mutaawe yali bbaawe ate tekyamuliko kakati erinnya eryo ne limukalirako ddala era ya trademark ye kati olwaleero yatandika okukyusakyusa nti mazzi mawanvu biki kwagala okuvulungutanya okubuzaabuza omukyalo oyo Shanita mutaawe yali yamuwasa mpeta
yali omuntu atuukira okwetumana erinnya lya bbaawe empaka yali mpeta kakati embeera eyo yonna gye bayiseemu naye ngenda kubuulira ekizibu kino ngenda kiteeka ku bavubuka ku bawala bano bonna babeera ku mativi oba basereebu abo bawala babeera abayimbiyimbi n'abagwa mu ttuluba eryo abawala abo baagala nnyo kakasa batya kati Shanita ye mukazi abadde akola ku mbaga z'abantu buli kaseera ayina leka pulogulaamu bakayita mami eyakolamu okitegeera kati abantu abo bonna beyeegwanyiza baleeta aleeta abantu abamaze okuyita mu kyokero abali waggula abatutumufu kati omukyalo oyo ate ng'ayagala okukakasa baagala nnyo kakasa nga nawe ku mikolo okusinza ku gye bakola akwata omukolo guno n'akwata guli n'akwata guli naye ng'alaba ye tagukolangako ogufaanana bwe gutyo kakati bwagwa ku muntu n'ambuuza gwe ssebo gwani bw'amunnyonnyola nti nze gw'olaba mbeera Amerika oba nazimba buziga nkola bwe nti tamusuubira oba ebigendererwa byabwe ng'amugendako teguba mukwano guno ogw'omunda tamanya na byakola mu Amerika obigendererwa bwe asobola okukola embaga gye njagala gye kyabala era wamugamba nti tugenda kugikola ng'amugaa ku mbaga nno njagalako kino embaga eyo bagikolera wati gendera ku baserebu abanjudde abantu ne bavaayo ng'ate abantu abo badde b'amaanyi olumu oba n'abantu be baasuubira nti b'amaanyi nga baali banafu naye agenda okutuuka eri ng'agamba ono wadde yakola embaga kuba embaga esondibwa omuntu ng'olina abantu naye si gwe nali njagala kubanga abakazi abo bawangalira mu bulamu obuli expensive ate ng'obulamu bwawe bwa butaala nti bw'anajja gwe kyayagala ku tayimu eyo nga tokiyina ajja kukola ng'ono omukyala gwe twayogerako juzi eyakanoba emirundi 6 ani oyo mukyala kyeyakanoba emirundi 6 owaye omumanyi ani eyakanoba emirundi 6 nyinza okumwerabira naye emirundi 6 nyinza okumwerabira naye bajja wamunyiza ono omukyala Tadias abekyanga kyanga buli kaseera babeera bekyanga nagenda nakomo kakati mu mbeera eyo nze mbadde nsaba Shanita era we buno obubaka bwemusubirira biri byonna ebyemabega waliwo n'ebyomumerika byembadde simanyi naye nze mbadde manyi bya mwami mutaawe kakati ebyemabega byonna bisibe ku mpagi ku mulundi guno ono agenza n'amuseeramu nti ayingidde wano naye agatteko gattako kemyaka abulako kati neero koona sina kindi yakonye mawa ebyamutaawe emikolo gya mutaawe wagira kakati ye Shanita si omanyi erya mutaawe eryakola omanyi kati kankuwulire embeera yonna nga bw'ogiraawo etambula abakazi ekisinga babonyabonya n'obatawaanya kuba olumu kujeregerera kati abakazi abo ebbanga lyonna kyovala abafumbirwa ba myaka 4 bali mu 5 gino emyaka gyonna okuva mu 18 25 bayitamu nga bajeregerera balaba yandi muwasizza alabanga atamusaana balaba kati agenda labanga ayingirana wuliriza agenda labanga ayingirana ng'amaana agayingidde ng'abantu bonna obudde buli amala ajeregerera basajja nga bw'alaba muniru aga nti atenze oyo muniru tanjagala oyo ampasizaawa kyova olaba omukolo omutuufu ogwadde mu weekend eno gwabadde gumu gwe tugenda okutuukako ogwa bampaka lasti naye bano bonna abasigadde babeerawo ebbanga lyonna babeera bajeregeera abasajja nga ne enjo bw'alaba mawa alabanga mawa kapere so nga ate gwajja otambula naye mu myaka egi bakole embaga kati nga jasanga omusajja gwatamanyi dankani wa kuno amusanze akola bintu bye amusanze ku mpaka lasti agenda kulya mmere nga nemmere wali agimugulidde ng'agamba nti kakati nzono yagenda okukola ki okumpasa olwo biri kubanga emabega eri yonna yonna yayitayo ng'ajeregerera kumbe emyaka gigenda bw'alaba bajinguhu manyi twatogera ebintu bitono naye nga bya musonga bw'alaba bajinguhu yabayitamu ng'akola ki ng'abajegera kati kangu ekyokulabirako omukazi gwayita Sekyewa I mean Stesha yajeregeranga Sekyewa era n'aduka esabu yaduka n'alabanga Sekyewa atakyakola ki so gwe yanditambudde naye nga bw'olaba Lutaaya yatambula n'amatovu okuva nga tebalina ngatto nga n'eminyira gibava mu nnyindo kakati bali mu bufumbo obutuufu obutukuvu naye bano ab'ennaku zino abeera wate gundi ayogedde ku kigambo kya competition fe twabeeranga mu Eagles omwo naye nga Kusaasira bw'aleeta kawundu ne Stesa ayagala akola ki agireete nga Stesa bw'agireeta
nenantuma alina okukola ki era babeeranga ne competition ezo naye nga bazijjawa naye ng'oli tafuddeeyo nti ono agulidde Maureen Kawundo abadde naye ebbanga ki kyova olaba nti n'emyaka gyavaawo osanga ow'emyaka 25 myaka 8 ng'ali ku kazi w'ekapo 10 ng'ali ku kazi w'ekapo bapepeya n'ogamba naye nga ye tateebereza n'agamba nti kazi w'ekapo atwala wa omusanga oli ali ne bosi kapepeya naye ng'amalira budde tagenda kubeera naye oba kyegere kakati awe wava obuzibu nti abawala obudde babumala nnyo nga bajegeregerera abasajja n'atuuka mwana nga talina kyakola ne wafuna alonda oba alonda kyova labeera abasinga abalonda nti abadde bweru ku kyeyo nga naye tamanyi nnyo data kati ate nga nono alina ekizibu kye wano mutima tasobola kimugamba nti mu butuufu wa Bosco kye bankoze baddankani bambasada nga gye byonna tabikoze baaluna mu biru nga byonna tabikoze eki tabimanyi n'agamba mu mutima gwe naga naye kampumule bali mukuumula naye nga wawumulidde omutima si gwekola ki ekirala ekyamaalo manyize mbeera n'abakazi mikwano gyange ate abasumuseeko gwokimanyi ndi omukazi ayinza okubeerawo nga neyeegomba okusulako mu afrikana nga kyo kyokka ekiro kimu bw'omutwala n'omusuzaayo ng'oba omumaze waliwo omukazi eyaŋŋamba naga nti omanyi kye bayita gawuni ekyo ekintu ekyeru okyambala kati ayambala olwokuba ayambala okwagala ekintu ekyo naye nga si kyayagala ayagala kutuukiriza mukolo gundi gwe nasoma naye ffe tutabirina fakati nze abaddankani bandabanga nnyumye tebakwatibwa fitina bandaba ku mukolo omusajja omukulu fitina teryabaluma naye abo babeera n'amafitina abakazi Shanita mutaawe gw'omukolo gwo kikyolaba nze omukolo gwe kyendaba nti yatunye wawumulira mu myaka gye era kyalina okukola teri mukazi wa myaka nzigambye abakazi ebbanga erisinga bayitamu nga bajeregera basajja bajeregerera kyova olaba atambula akajegera ako kakyava asanga golooza lwaki osanga kati abakazi abakulu wadde tubanenya n'omusanga omukazi omukulu mutuufu ng'ali ku Duncan nga n'okusasula yasasula nga naye yeewubawuba yagenda eyo bawa nebikondi bitategeerekeka nagamba wankankumoye ku kibuga Duncan omukolo gya Shanita gwe walabye eki kiki walabye muyozayoza okubanga yafunye omukolo gwe ogwokusatu yeebale nnyo gyebagambira nti omuntu omukolo gwe ogusooka guba gwakuzaalibwa ogwokubiri mbaga n'okufa kati yakoze esatu ogwokufa gujja musanga busanzi so kibinga omukazi kiba kibinga omukazi waba wafuna essanyu nze sikiraba mu buzima obufumbo tuleme bufuula nnyo bizinensi omukyalo oyo abasinga baga kyenvola nti erinnya ly'omusajja gwe bayita mutaawe terigenda muvaako ne bwali bufumbirwa abala 10 era ne bwolisa omuntu naga Shanita wuyo agamba Shanita mutaawe okitegeera nti lwaki nti bambi mutaawe yasanga omukazi oyo nga si w'amaanyi n'amukolera buli kimu n'amuwasa n'empeeta n'agimukola ki n'agimusaako era omukazi omujjukira bulungi bwe yali ayawukana n'omukulu yalemera mu nnyumba okitegeera era bagenda okunzika nga ennyumba yagitutte nga ki yesebo obadde ki kati tuleme muganda waffe nze kyemusaba emyaka gy'abakazi abatalina sente mu abakomplaininga ebyo mwaze kunzina nedda omusajja omulaba abasajja bakazi bagamba batalina sente lwaki bw'aba agambye omusajja mutaawe omulaba yalina sente yakolera Shanita buli kyomanyi ekyakabi kuba embaga ya Shanita yali y'amaanyi TV zaajogerawo okumala wiiki ezi nga zonna ziri ku Shanita omusajja yassaamu buli kimu teyamutwala mu muzigo n'amulaga n'ennyumba y'okukola ki wagenda naye omusajja n'atuuka n'agamba nti Shanita atuuka ebiseera olw'okuba sitaali ku TV n'ayagala okufuuka ate nga ye musajja wa ewaka nga yawona ebiragiro omusajja n'agamba nze sigenda kumanyirwa bwendi kansoke nkole ki nveewo wano era ennyumba bagenda okumaliriza byalina mu kkooti y'ennyumba ekiraba bamaliriza si bulungi bamaliriza bubi kitegeera muganda wange ennyumba yo teyalutonda naye agenze mu bufumbo bulala lwaki tagizaayo ate nti y'abaana yesigala y'abaana alabika kati eno gyeyalaze ku luno alabika ate ye kuba eri zino eza wansi baziyita batya ennyumba ezitali za kalina zezibangalu kati alabika ono ye alina kalina
era nono teyebala abalempeta bwaje mukuba kalina inza obutagisigaza okitegeera oba abakazi model ezo kati ngenda kugamba ekintu kimu muganda wange Faruku buli muntu yenna akwana omukazi ngali mu music industry ali mu showbiz okitegeera manya toyina mukazi abeera mukazi wo ng'oli waka ng'afumbye ng'omuzaddemu n'abaana lwaki nti Shanita yalese bonna ojjo bagenderere balese abantu bawa ne waffe e Kampala ne bafuna abasajja bava Bulaaya lwaki ayagala kufuna budde bwe bwa wano nekirala Davicom ayagala omusajja nga tagenda mumalako budde bwe bwawa abeera eri mu mirimu gye wano asigaze bamawa asigaze ba Faruku okitegeera ng'oli yaleera atoba nansi owulira muganda wange naye nze ntanda ginanisibidde Shanita nti kuno ofunye kuba emyaka gy'abasajja gisibasibamu kuba aweze enkaga bwajjana abagamba 37 naye jammwe tebagisiba enja ine emyaka 24 naye bw'omuntu nuli ali mu 37 okitega kyenkugamba ejammwe tegisiba so nze mbadde nsaba nnyo ng'okyafunye omukisa gw'omusajja akuwasa ng'ofunye omusajja akuteeka ewaka akulaze mu bantu muganda wange ngola emyaka gigendere Shanita yinza okuba agenda ku fulo yakumeka okitegeera bw'oba agenda ku fulo yakuna muganda wange bw'otuuka mu fulo eyokuna n'olinyako amadaala aga ogenda otandika kugula bamawa ekiraddaakani bannyonnyole nti n'ebintu bino byagala nti oli gundi olwoba alina ssente ze bakola bikole era gwe onoosa omusajja ng'alina ssente ze tajja kukuwa nnyo respect ajja lowooza nti omunoonyeeko ki ssente ze kyembadde nkugamba tegedde ate kiki baganda baffe abaagala abantu abali mu showbiz weesibe ebbiri era woona omukazi beerewo ng'okimanyi nti omukazi si wuwo kuba nze nkubulya nganze kyaliwo gwembeera naye wano omuntu abeeraawo nagamba nze neegombye omuwala akola ki nomugaba mufumbo naga ate bawe mwagaza ati so katulina bigatagata owaye kyekyayawula Shanita n'omusajja oli ani ekyawula Shanita ne mutaawe kati emboozi yajjako mu mawulire kakala nase okumanya nga bagenze mu kkooti naye era nga wowulira statement z'omusajja omukazi omanyi tuwasa abakazi nga tulina ebiruubiirwa byaffe Faruku kibi nnyo okuba gwe okkomawo wakati n'oggulira mukyalawo kibi nnyo kisinziira omulimu gwakola kisinziira mulimu gwakola ssebo anti era omulimu gwakola kaakati kimanyi Shanita emikolo gyakola gikwata misana kitegeeza ekiraba ateekeddwa okuba nga aliwo mutawe yali aggulawo omusajja yali aggulanga ewaka kakati abasajja bambi obuzibu bwe basanga infact obuzibu bwonna businziira ku musajja gwe kwagala serebu nga gwe toli ate n'ekyokubiri bannyinaffe bano balaba abali mu mawulire oba abali mu showbiz Duncan nga bw'ayogedde anti abo nga mwannyinaffe oyo gw'olaba omusajja amusanga nga talina na ku level nnyo w'amaanyi kwali naye nga mwami mutaawe yali amaze okufuuka omusajja yekoledde sente ze uliriza nti Faruku bannyinaffe bano olw'okuba nti ali mu mawulire nga Duncan bw'agambye nti buli kaseera wabeera wamusongako ayagala gwe nga gwe omulabirira buli kimu naye ayagala te gwe omuvunnamira omukyalo ono ekyamwawukanya ne mutaawe si lwakuba nti oba mutaawe yalina ensobi naye ngenda kubuulira ekizibu ky'abasereebu abo baluvu atuuka n'abeera ne mutaawe naye nga mutaawe okwezimba okutereera okutuuka mu life gy'aba ayagala ya myaka 5 mu maaso oba 10 kati ate ye ng'alabawo sipapa eyaziteebye eggulo eyagenza azikasuka mu bbanga ayagala tambula ne sipapa nkunyumizeeko omukyala ZARI ng'ali ne Ivan yali musajja mugagga ate yeegombesa kano wajja Diamond yali azina obuzinazina by then nga tanabagagga wala bwatyo namupasula lwakuyimba okiwulira Brian White najja ng'afunye ssente Brian White omumanyi yaliwo naye nga yafuuse olwoddooni yali waali bulungi olwo Brian White kubanga Ivan oyo gwolaba yayitako Diamond amusasule sente zayagala amuyimbire ku mukolo ewuwe ku kyemisana ku birthday y'abaana be ZARI n'amugana n'amugambo yali mu kuvuluga togenda okiwulira ate nga yali ajja zikola ki ajja zimuwa Brian White wafunye sente olabeko ku ZARI nga bagenda kugula Brian White Foundation yali egulu Arua nga bagenda abo naye katayinza namukubira wadde akasimu anti abakazi babalanjeru weeriwe babalanjeru yokka bakatambula kaakati kyova olaba ekizibu ky'abayimbi abo era Shanita omukulu agambye nti yakusatu oba wakubiri kaakati eyo si yesembye
era ono watabe na kitambula bulungi ojja mulaba awalala. Owai tugende ku Zari. Zari avuddeyo n'agamba muŋŋamba simanyi nakafumbire gundi 8 gundi 7. Zari omumanyi? Zari mumanyi bulungi ali mukyala wa Ivan. Kakati era ku nsonga yennyini nga nambemu gyavaako nga sinnagivaako era kyetololerawo. Bano abakazi abasinga si bakozi. Ontegedde mu butonde si bakozi. Wabula baagala nnyo ebintu ebirungi. Ontegedde era bakomekkereza kati bakozesa omubiri gwabwe nga Mukama kyabwe ekyobugagga okuzannya emizanyo gyonna okufuna kye bakola kye baagala. Era ajja kuva musajja omu ku omu naye batebanya abo abasajja abalina kebekoze kebekoledde. Ontegedde so era kyovola mwanyina foyi yali kwa Ivan musajja alina kayekoledde nadduka n'agenda ewa Diamond n'avaayo nadda ye buli woolaba bano bapembe tubona twabawulirako baaliko mu layini ye pembe ndozo mmanyi bulungi bano ejaka pemba wabiwulira byonna byaliwo era ojja biwulira. So bano muganda ndambe mga bagambe webalaba enjeru ze sente akasente webalaba akasente webajja. So omukolo twalabye naye yagambye nti babadde bashootinga music video. Sikinako bujulizi bwankomeredde. Sinako bujulizi bwankomeredde naye ku Zari byonna bisoboka. Kuba Zari ye munoonyi wa akasente. Akasente akatali ka bukozi nti akakalukana wabula akasente kuba ebya Zari biratu bimanyi nti akasente abadde akanoonya mbasajja. Ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. Zari alina amasomero. Agaliwa. Zari alina amasomero. Aga amasomero golaba wuliriza Faruku sagala tulimbe bantu. Aga amasomero gonna Zari gundi za Ivan. Investment. Otegedde investment za Ivan. Olia Ivan the Don. Era Zari bwe bakyankana na Ivan ebintu ebimu nabisigaza olw'abaana be byakola ki kubanga Ivan yali musajja wa mutima mulungi. Otegedde era ebintu ebimu Zari nabisigaza era Ivan bwe yafa ebintu ebisinga Zari yakola ki yabisigaza kubanga ali amazo muzaalamu abaana. Otegedde era Ivan yali yagala nnyo Zari jukira bali bagenze no mufumbo buki obutukuvu. Otegedde katato w'abaana bo bwavaawo ebisigadde biba byani tebiba byo n'abaana bo. So ezo nazali investment za Ivan kuba Ivan yali yagenda South Africa nga yakola ebintu bino byonna. Okay. Yes. David. Anji. Ebyazali obirabi? Kakati kina kyende mu kino kyenjizeemu nebadde business sindi neemwe yali. Kyenjizeemu. Nesindi mpozi na yale. Nesindi neemwe yali. Kyendayo mu bintu bino. Tugenda kusaba abalabi. Programu ene jja kuwanvuwa mukolo nakola tukole programu abantu abo baserebwa bazze bafumbirwa amali agenjawo. Yes. Kuba nyina ate abalala benzijugidde sawa zino eyinza okwomala nandi towoozeza nti sawa ya leero abantu abalize batulaba n'abatugoberera katubaye ku bintu ebikola amakulu. Zari soke tumuleke tugere ku mikolo gy'omusajja kati ngalule owapakala siba Zari ye ayina ebikolobero byakoze ayina n'ebirungi byakoze eki ennaku ziyafulumako mu mawulire nti yali ayagala gulunedi n'amukubira n'oluyimba gulunedi yali wa eke oyina olwali ng'ate ayina n'oluyimba yamukubira Zalira gulunedi n'agamba nti gaali mawulire owamusokonkolo nnyo bonna mawulire gulunedi n'anyiga naga ye waliwe mwagala kibi nze ndi mwana muto kakati abantu ngabo si kirungi muntu kubanga atudde ewaka nga twogera ku bantu abazze bakola ebikolobero saate bwe tumala okuboogera ate nga twogera ku bantu ate abalina bakoze ebintu gyakoledde bakyala baabwe. Okay. Tugende ndowooza Zari tumuleke. Tumugereko lwaki tumuleke Faluku mu bakazi be neegomba ku nsi kuno nga bannayuganda wano era ngamba nti abakazi bano Katonda n'amukuwa n'obanga wamuzaalamu buzaazi mwana. Zari ye mukazi yekagommanyi omukulu eyeefuddeko ebbanga lyonna naye ng'ogyeko ekyo nga teyeegaanangako baana be wadde okwekako omu. That is true. Takoma ku ekyo mu bakazi ffe twagalamu kye tuyita brain power abasajja ffenna anti Zari y'omu ku bakazi abalina obwongo obutagambika. Alina kyagamba naye sooka omaleyo kamala kunnyonnyola Zari kirina obujulizi okuvira ddala kwa Ivan Semwanga nti yali mpagiruwaga mu kugatta ku Ivan Don ku investment ze era kyovalaba Ivan ku bukugu bwe yaliko n'obugagga bwe wadde yawukana ne Zari yafuba nnyo muyita eri okumuzza mu byobugagga bye okusobola okulekerera abaana. Awo tubuuliza investment za Ivan ziri ku ki bw'oba ngono naye yali master gundi. Kakati Ivan ogagga balakwe ye yakakasiza ddala nti kwatambulira nnyo wamu ne muki
era yakakasa nti wamulekera ebintu ebyo bigenda kubaawo nakati nga we biriwo ebintu bya Ivan bingi babibba zali byokka yateekamu omukono bye biriwo ebikyakola ki ebikyatambula nze ndowooza bwe nti omuntu yenna weewaawo mubeeramu obuyitira mubeeramu obuyitira ku zali naye ate nze ndaba ebirungi bye bimuliko ebingi ebya zali obyogerako ekya zali nze era nze mbeewuunya kubanga tuba n'emitwe oluusi naye ne tutamanya bwegenda kutambulira zali mumanye ekyamutunda zali okufuuka abulikike yenna tumutegeere zali mumanyi yali mukaani zali okujja ku Ssemwanga ayina we yava ezali ye mukazi nnyo wakutambula mu basajja kati susubira ngera David Mwagenti so okivuga topic zali yakoze kino zali gwo okutambulira mu basajja si mawulire kubanga mwabadde okuvira ddala kwoli omuyimbi gwe yali ayagala n'avaayo n'ajja aze mu ba David Mani oyo gundi lwakwata awunzikira wabi kubanga ndi bwoba badde oyagala Ssemwanga no oli alabika waliwo ekimusiiwa alabika kakati n'abeera awo nga yayenjera bwenjezi nze ndowooza ekintu kya zali tukiveeko lwakuba nti ate ye ndaba gyawunzikira omanye ate omukazi si kirungi ate bw'oba ovudde ku Ssemwanga nojja noyagala ono omuyimbi simanyi ali ate Diamond ate nojja nowunzikira ku gurunedi nogenda ologana oli ku Muniru naye ate ebyo mbayimbi bibaawo kubanga waliwo gwe nalaba yawunzikira ku mutegesi w'ebivulu ate omutegesi w'ebivulu Yesu w'amaanyi yawunzikira ku ono Omusoga Bashir kakati abakazi abo yamaana amugoba n'afuna ate asingako kati abakazi bo batyo bwe batambula bo tubaleke tubandiweke tugende ku nsonga endala tugende ku muganda waffe yali manager wa Lutaya teyaliko manager wa Lutaya Lule yali manager we ebbanga ddene mugamba nti omukolo gwa Lule guno guli gutya David kakati tusandike ne Duncan atamanyi Lule inzo kugamba inanyeni paka last restaurant ya Makindye ngokira kalenda restaurant eri awo ey'amaanyi yawo osanga buli oyita wabera emmotoka ezijjuddewo ye mukulu Lule era bw'okyamawo n'oli emmere tekikola bubi nze ng'eyabadde ku mukolo omukulu Lule omukolo yakutaddemu ssente empitirivu kuba n'okujja muno mwe tuzungira n'ejjamu waffe yatukwatidde yeeyise waggulu yalinnya ennyonyi yamututte ku mukolo omukolo gwabaddeko ebyokunywa byadde biyitirivu omukolo gwabaddeko abantu ab'ebitiibwa bangi naye mukulu Lule abatesitesi b'omukolo bayonoonya omukolo baani abadde abatesitesi bange kwaddeko kwefulokota ne kubaako omukulu gwe bayita Santos kati yali ateeseteesebwa omanyi mbadde nkyamenya omanyi gwe omukolo gwe nasoose okulaba ng'aboogezi tebamanyi nabayimbi gwe omukolo gwe nasoose okulaba nga guliko abantu ab'amaanyi abantu abasobola okusitula omukolo ne gwogerwako naye ng'aboogezi bo bennyini omukolo gukwata ku bo babiri kitegeera gwe omukolo ogwatuuse ne gubbawo abantu kino Lule nkigamba wano mu kamera wetutudde ogwo omukolo okumanya nti abaogezi bagenze batwonoonera omukolo gwaffe omusufu abamawulire badde beesuddemu ne Julumi nga bagenda kwabaddeko omukulu Balunabba ne munne gwe tutamanyi simulabanga nako era mukulu kino nkigamba leero twawonye buwonyi kuba abamawulire banoonyeza amawulire ne gabula babadde bakubire ne poliisi ejja ekole ki ewamba abantu etugwemu social distance bafune amawulire nga balaba omukolo guli wansi Spice Dan aze n'ayimba naye omusajja ng'ogyeko Balunabba yabadde ku saidi y'abakyala n'abuuza oyo muyimbi ki nyawe oli gwe muyimbi ki gwani ntutuula buli yabadde tubadde n'asuna ku muntu n'agamba teri mwogezi wa ate raipiyani olira ate omwogezi nga tomanyi muyimbi oba mwogezi wa mikolo gyawe kuba Spice era nabamu ku bayimbi b'emikolo kitegeera gwe mukolo gwe nalabye omanyi waliwo omukolo gwe mbeerako omukulu Misaki najja aba ayitawo buyisi okuva eri kukkirira ne bagamba kulu Misaki sonse okulaba ekidaala nekikola ki kine nekifuna vibe ne Misaki bazze mukuyingira ekidala ngoyinza okugamba Misaki ali mukuyingira wakawo abantu kyababaddewo ko yinza obatemera ne bategeera nti omukolo gwabaddeko Honorable Geoffrey Lutaya gwekuoma akafaananyi omukolo waguliko Honorable Geoffrey Lutaya ng'asisinkanye ne Misaki Semakula
abayawukana nga guliko Ronald Mayinja nga ate ye best man ne gubeerako omukulu Hajaruna Mubiru ompulira ne gujja ne gubeera twavudde ku mukolo kujjako ffe abamanyi nti Kusaasira naye nga tetwagedde nti Kusaasira ali ku mukolo Stabu yabaddewo baziza zioni twade tugenda vako era Semakula taba kuyimba twede tugenda kumanya nti yazze kugambye abasajja ab'amaanyi babadde ku mukolo naye aboogezi bo simanyije mwabajje era mukulu kwefulukuta mukulu Santosi bamuba mu mwakoze ekintu ekyo mulina okujja ne mwetondera ffe abafudde wano tugenda ne mwetondera mukulu Lule kuba omukolo gwa Shanita ogulaba tegwali gw'amaanyi nga gwa Lule naye buli muntu kubako omukolo gwa Shanita gwe nalaba embuzi nga bagiyita ente okitegeera ng'embuzi naye nga bagamba nte naye nga nze omulabye amanye nte manyi nti mutuufu bweba nti eno yandibadde embuzi naye omwogezi Bakidawe yayogerera omukolo abantu ne batuuka okufuluma ogenda okulaba ente fe abamanye nti ntuuka ntugamba irawe ente omwogezi naye nga muli omuntu akikoze naye Lule yaleese ente y'amaanyi ente ez'amaanyi empitirivu n'aleeta embuzi n'aleeta enkoko ziyaleese era nti yaleese enkoko abasajja ne basomba enkoko ng'abasomba ebintu n'aleeta emmotoka kika kya Vanguard eri $6,000,000 naye tetwagitegedde twagirabye luvannyuma nnyo ku screen nga yatuuse ne mu kidaala naye nga bamawulire badde balina okudduka ogenda ogigobera okuva gyeva mpaka weekola ki okitegeera Lule basombye ebintu olujja ne lujjula ne beegayirira abantu babisombe biterekeko emmanga owulira naye nga byonna tetubimanyi omuntu buli omu gwe yabadde yeesunze yabadde faaza kibi naye omusajja ng'oyo ow'amaanyi gwe omwogezi ng'olaba hype yo eri wansi abantu vibe zonna ozisse n'otamuwa kazindaalo okubaako kyagamba ggwanga emikolo gino lwaki gifa kuba kati ogwa Lule gubadde gwe gulina okuggalawo omwaka guno okusookera ddala nga tetunagenda ku mukolo lwaki gufa kansooka okwebaza mwami Lule okuba nti yasobodde okuwasa mukazi we gwe bamaze naye ebbanga eddene kubanga nze mbamanyi n'agumira Lule n'ava mu bidongo n'ajja saa 9 n'abeerawo bakoze embaga gye kinagambye nti mu wiiki eno eyo gwabadde omukolo omutuufu era abo abawalawala awo babalyaku paka lasiti oba balyawo abasuubira nti nange kaŋŋende ne Lula nankolera omukolo ng'ogwo abantu abo baba balina gye bakoze eki gye bavudde ng'ayagala agambe nkole ki ekinaasanyusa ki mukazi wange so nze nsooka okumwebaza ekyo naye ate bwe ŋŋenda kujja ddanga nti yagambye kuba ddanga okusinza bwannyonnyodde abatesitesi babadde bafu kubanga MC oteeka okukonda okukwatagana ne DJ n'akubuulira tigundi yaddako kati bw'obanga watuuse ne mu mbeera okubanga omuyimbi ajjanga n'okujja oyinza ba yataddemu oba katemba naye ate si katemba kakati bw'abanga bwabaddewo nga si katemba abo abatesitesi babadde bafu nnyo kitegeeza babadde tebalina communication na MC kubanga communication DJ aba ono ali ku DJ agenda n'agamba omutesitesi ti awo agenda kwogerawo gundi wamala okwogera omuyimbi gundi addeko bibeera birina ki kakati ate kwefu bakola ensobi kwefu akola ku lediyo ze kimmanyi kwefu simanyi omukolo gwe yali ategese Santosi mumanyi ng'omuntu gwe batuma nti genda ku poliisi genda ofune olukusa lwa bbaana era Lule nze mbagamba nnyo nti omuntu era ekyo twatugamba ku bannayuganda nti tugwa nnyo mu bye tutasobola kukola Santosi nze ebbanga lyemulabye n'ekivulu obuvulu takitegekangako abadde omuntu otegeka ekivulu n'omugamba Santosi genda olabe poliisi osabeyo olukusa abasirikale lunaafuna abameka nti webati ogwo omuli gwe mbadde nkola ki gwe mmanyi gwakola tategekanga ku mukolo gwonna kagobe gwa kiyenje nga kikwatagana n'ensiriŋŋanyi tagukolangako kati bwenzira ku mukulu kwevulukuta kwevu yategeka lonki ate lonki naye teyali y'amaanyi lwakuba nti mikwano gyaffe wanakusaba mukuba jalooza omwogedde bine nga ffe twogera mazima kubanza emyaka gyange tegyeguya okitegedde kwefu abadde ategeka kivulu n'ekivulu kyennyini yatandikira ku ekyo ekyo kyennyini kyatandikira ate era omutesitesi newoba mutesitesi wa bivulu ate omukolo guyinza okukola ki okulema kubanga ekyo oluusi obeera tokimanyi kati kwevulirooza nibadde agamba nti nze nja kubeera ku kyabayimbi okumanya nti gundi yajja ne Barunaba yennyini eyabadde omwogezi era abantu bakola ensobi
ate bannayuganda nga bakyagikola kuba Balunabba oyo ng'oggyeko muya ku radio Balunabba nga azze okusoma ki era tomunenye omuyimbi alezo bayadde tamanyi kuba si muntu wakugenda mu bivulu si muntu w'abayimbi takuba nnyimba z'abayimbi kakati otunuulira nga weyabadde agwa ng'olaba tewakola ki tewajja naye oliwo abasajja bomanyi nga asobola okutegeka kati guno lwasimayira lwaki abadde nnyo ku mikolo bakidaawo nga ye era ate nga nkubuya omuntu omutuufu ajja n'abuuza baani abagenda okuyimba abagole bayingira sameka aba ne program so nambemu kangende wa nambemu Balunabba yabadde tasobola mukolo guno gwabayitiriddeko ogambye kwefu ye yabadde omutesitesi naye omutesitesi oyo aleka aleetayo Balunabba mukwano gwe n'omulala yabadde ayogerera sayidi eri anti waliwo omuntu abeera ku mukono olaba ono made in Sereko media asobola sebuliba waliwo omuyimbi gw'atamanyi amuyitako kakati ngenda kubuulira ekintu ekisinga okutta omukolo kino kye kikulembera ekitta omukolo kwe kubaako n'abantu ab'amaanyi abasobola okugyayo ekifaananyi ky'omukolo omutuufu ekirina okubeera kakati misaki najja n'ayitawo obuyisi nga talina agambe nti bannaye tulinawo misaki wano n'atuula okiwulira nejjukira ku kyalo eri gye mugirira kuliko amanyi misaki n'atakola ki obwana bumumanyi buli ku kikomera waggulu kakati obwana bukubira ku kikomera waggulu misaki wuuyo naye omwogezi tamwogerako tamumanyi lutaya najja n'ayitawo honalebo munamba n'atwa teyamwogerako Haji Kavuma abantu bawulira muwulire kati n'ayitawo n'atuula nga teyamukoze eki amwogeddeko kakati abantu ngabo ab'amaanyi bakasalini kusaasira ne bayitawo ne batwa teyabakoze eki aboogeddeko kakati enkwatagana y'omukolo n'abantu ab'amaanyi abazzeemu kakati kino kyabadde kintu kya okuvayo bayawukana omukolo gwa lule gwagasse misaaki negugatta Jofule Lutaya negugatta lule ate negugatta ne mayinja ne basikana ku mukolo gutya ne Kavuma yennyini yatabula omwogezi yabadde alina okuba creative nnyo okufunyisa omukolo guno nti gwabadde gw'amaanyi obwenkanidde awo walaba egundi ya Kenzo Olonkiye eyagatta BWINO ku bebe kulu nga ne Katikkiro ali wakati omwogezi ewe yakulembedde omukolo ogwo yakisoosowaza era nekikola amakulu mu mukolo ogwo nti bannamawulire baatuuse essaawa nga Mwami Duncan wagambye nti nga baagala n'okkubira poliisi omukolo gufune vibe nga babakutte bo bafune amawulire omukolo ogw'amaanyi ng'ogwo nga n'omugole yajjidde mu nnyonyi tegitera kulabika wano nalabako Kamiliyoni yagukola abalala batinitini ne Kamoga ne Haji Kamoga n'agukola kakati olwaleero nti omuntu yenna abaategeka omukolo nga gw'amaanyi ng'ogwalule ekyokuyiga kijja ku mukolo gwalule njagala bannayuganda bakimanye kino ekintu tuve mu mbeera y'okuba nti gundi mukwano gwange wabula mu kintu kyonna anti bantu bannaffe bano balabe tuwangala nabo basinga okutta ebintu byaffe byonna bye tukola tutunye nnyo professionalism bwe tuba tulina ebintu bye tukola tunoonye abantu abo abalina obumanyirivu mu ebyo ebintu ontegedde tuve nti David Mumanyi nja muwa ekintu kya $5,000,000 anti ajja kukozesaako emu otegedde ajja kukozesaako emu otegedde era ajja kusigala mutima agamba namukoledde otegedde so omukolo gwa lw'essaabaddeyo naye nagulabyeko ebifaananyi n'ebintu ebimu nagula gwabuuzemu organization okusinziira ku ssente zemmanyi ze yateekamu ekyokubiri omukolo guno bagukolera meetings Faruku bw'oba okole kyonna kikiri ne bwebeemu meeting kitegeeza ekikuyisa abantu oba oyagala okolewo kye bayita plan y'omukolo oba ekintu kye mugenda okukola era oyita abantu abagenda okukola omukolo ogwo otegere ngaba event managers n'abalala aboogezi na biki supervisors n'obayita bakole ebintu ebyo so abantu bonna baali bamanyi bakola cards Faruku n'okola nti nkoze ya Semakula nkoze ya Gundi nkoze ya Gundi era bana abantu abali bagenda kujja kumukola bali bagenda okuwa bino ebintu bali bamanyi nti abantu bano ku line kwe bali Semakula omanyi agenda kujja Gundi agenda kujja era nga babamanyi otegede so bana abantu buli omu yali baddaga nti Gundi azze ne bamuwa mention otegede ekyo kyali badde kiwongera omukolo gwa hayi mentioninze ba politics ministers my MP East African abo yaba mentioninze abamanyi kubasoma mawe yakikoze ekyo Faruku ndeko malirize katonda ebintu by'omukolo Faruku njagala okkiriza oba yagala biba byakweraga
otegedde kweraga na kujanjawaza atasobola kujanjawaza na kweraga omukolo abina guleka era gucyanne otegedde ekikozesa omukolo kweraga na kujanjawaza so abantu boolese ba service providers bate basobola kujanjawaza mukolo gwo abo bate bayina kubeera ku mukolo gwo so bannaffe abalemeddwa okujanjawaza omukolo gwa mwami Lule mwaguse era mwatukoze bubi nnyo tetugenda kubasonyiwa kubanga gwabaddemu ssente mpitirivu nnyo anti gwe gwali badde omukolo gw'omwaka okitegedde so baganda baffe bonna abeefudde kye batali anti beeyise kye batali wuliriza beeyise kye batali basaana tubatwalire ku poliisi nze manyina okukwata Santos olunaku lwaleero obanga yabadde muki omanyi Santos oyo enjawulo yamufuukira ekizibu Santos enjawulo yamufuukira ekizibu anti Santos asobola kubanga mulwadde w'omutwe n'omuwa ssente agenda gula amakenda ne yeeyawula kati Santos bwe mukwatira olwaleero ennaku mukolo gwe yabaga yagwonoonye tumalirize bannange naye nze mbadde ngamba nga tumaliriza ku mukolo gwa Lule kubanga Lule mukwano gwaffe tumulabye era Dankanya ngambye wano nti yabadde ayanjula nze mbadde nsaba omukolo guli ogusembayo tukole meeting bweziba nga zinaabeerayo tukole embaga yeebereki bwebanga agina mu plan sijja gamba nti tugikole kubanga sinze ye naye akole embaga kubanga ebintu emikolo bagiddamu wano ogundi olwafuna ku ssente ono omukazi yatulimye nti bamutemye nalabye yafuna ssente n'addamu ssebe embaga ye Nambooze Nambooze olwafuna ssente yaddamu omukolo gwe so tusobola okubeera nga omukolo gwa Lule bwe anaaba n'embaga tujja kweyongerako tugatteko tukole meeting tulabe nga tusunsula ensi Faruku gwe yabadde ku mukolo ogwo kuba wagula wabadde n'onyumye Faruku era simanyi kakooti kano gye wakajje ate bazitunda ayina akakooti ke yayambadde kati bazitunda naye nze tenyinza okugamba ulira tenyinza okugamba Faruku Daviko mwabadde abadde ku mukolo omukolo guli bw'obadde oyingira bwoti guyinza okugamba Lule yasose n'akola ebbaala okitegeera nga yo display ebbaala ng'eri wali buli kika kya mwenge kale ate bw'ova ku display nodda wano eno nolowooza waliwo effumbiro nga waliwo kyayi waliwo buli kimu okitegeera bodde eno nga waliwo cocktails okitegeera naye omukolo engeri gyomukwasa okola programu eno tumuwa amagezi kyembadde ŋŋendako nti era njagala kukya muganda wange Mawa wabanga aliyo essaawa nga alina pulaani y'okukola embaga nange mbadde njagala kwegatta ku muganda wange ffe tujja kumwegattako tetumanyi nnyo bintu ebyo ndya tetumanyi ate abakugu baabe ababimanyi abasobola okubikola ate kati nze Lule kuba nze Lule era kyeri annyambyeko nze Lule nsobola okukola ekintu naye baba tampadde ssente naye nga njagala omukolo gubeere mutuufu kubano gwa Shanita gwasinze vibe gwasinze okubuliremu gwa Shanita kwabadde ko basente mpozi nze kyensinze okwebaza ku mwami Lule oyo njagala tugende ku nsonga endala bannange kusaasira emmotoka nawulidde emmotoka bagisise tugenda mu Nambooze tugenda kusaasira oba bombi tumuleke naye kusaasira tusobola omwogerako kusaasira yakoze eki soka mbulire emmotoka yagitunze kakakitegeeza nti ate kusaasira baba yatunze emmotoka eno gyabadde avuga yagitunze agule endala oba yagitunze aweddemu mumwogerera nnyombo simanyi avuga ddwaliro Ddamba avuga sente zandibadde ezizimba eddwaliro kati kagule akatono mukkakka n'emitima kakati nze ndowooza nti okutunda emmotoka kusaasira tekyandibadde kibi naye si obudde bwe yagitundiddemu bubi nnyo kubanga emmotoka ya kusaasira we bagimuwera wali we yali agitundira fakati yayinza oba yagitunze miliyoni nga 15 naye emmotoka wali ng'ekyali mu miliyoni 4-5 by'osobola okukwata n'okola bizinesi bw'aba alina kayina n'ayongerako n'endala awo emmotoka we yali agitundira naye ate mu budde buno nze ndabanga era yagudde nnyo ndowooza kitegeeza ki okutunda emmotoka kageri covid kayise mu bantu temulowooza nti abawagizi ba President Museveni nabo tabayiseemu okutunda emmotoka gy'atagula wuliriza okutunda emmotoka gy'atagula bwe nawe okakasa nti Museveni alina kyayinza okwebuuza Kusaasira mwagala kunyama Museveni Kusaasira n'okutunda emmotoka eyo bazitunda nga abeewonya ebizibu bwe tolowooza mbu nabo bazaagala nnyo wadde bazivuga Kusaasira emmotoka eyo abadde nayo naye ky'olina okumanya nti akasente ke bamuweerako kabadde kakeeye ng'enfulumya y'ebintu ebyo ayinza obutagikola ki kwe kutunda afunemu akaki ate ayina yabadde wano nga balaajana buli kaseera
okiwulya kakati Kusaasira katajjukira naje yagenda amaka gapangisa buwanana Kusaasira kyapangisa enkutidde yava mu gye yazimba we yafuna sente n'agenda mu mpangisa buuza mawakubulire Kusaasira apangisa David yamanye ebintu bino Kusaasira apangisa wuliza Kusaasira apangisa naye gyobandi apangisa tekitegeeza nti ate talina makamu akola kikati tuli Kusaasira tuli ku Nambooze tuli ku Kusaasira kakati mami Kasim mama Junior omukyalo oyo nze mwagala nnyo bambi naye gavumenti ya President Museveni gavumenti y'abanyaguluzi okugifunamu otekedde kubeera ng'onyaga abanyaguluzi bakoze eki bibanyaguludde kakati mwannyinaze ndowooza nti essaawa atuse ku climax wawuli akayimba ka Hasani Nduga kano Museveni mu ngalo olunaku olwo yaga akasaba ava mulaale tiyaddamu kulaba musajja oyo ekizibu ky'abayimbi bonna abadde bagenda ewa President Museveni mu campaign balowooza nti tunaamala okulonda bajja kusigala balaba omusajja oyo ekintu ekyali n'ekikyamu munnange so ne balimu okugyayo obusente buli basevinge bekulaakulanye bakole ekintu ekirala bo balowooza nti campaign zino zigenda kubeerawo paka Kusaasira atuuse ku climax amaliriza era mu bbanga etali ttono mwenyereza omujamulanga akomyewo mu maka ge wali eri nga gyali Munyonyi avuddeyo ng'akumwana kimupangisiriza Munyonyi eyo dembe lye anti omuntu senior advisor yes special kyekimu ku ebyo ebibiri tosobola kubanga osula noluwafu n'agamba kagenda apangise eri afiitinga eri awali eri mu society ya bonna abali eri kakati mu mbeera ya byonna kati kamala okutunda emmotoka wamala okugitunda agulewo eri nga kawunde eya kansala Masembe emumala amala akomewo wano ajava Emunyonyo Faruku okutunda emmotoka kampuni y'ebizigo yasooka okugwa tewagirabako Kusaasira habojeri Junior nagira eyo ku ttaka kakati emmotoka ate zonna zaali sente zeeri ekiwuma okuba kati emmotoka kyetubale tusigala tulaba agikube ku ttaka naye ate ngenda kuwulira akakodi akalala akali mu bannabyabufuzi abo balamu yabatuuza n'abayigiriza okusabiriza kakati mu kubiga okusabiriza bateekawo obubadi bwonna buli kaseera okulaga nti bakoze eki baweddemu olw'okuba nabo banyagulizi kubanyagulula bino bucha byalimu byebyo byennyini bamanja enju bakola ki bwe bita ebyekiralo kyala Kusaasira golaba abadde alivinga obulamu obwaddinaayo otegedde abadde ali mu bulamu bw'atalina kubaamu ng'abwerimbikamu anti Kusaasira ono ne banne baatu bwe bafuna omukisa ogusembera President Museveni ne balowooza nti ensi bagimaze ne beerabira nti Kaguta tabahabulwa ye akozesa use and dump era tebaddamu kufuna mukisa gwonna gufuna kasente anti bw'okeera ku makya gwe nga Kusaasira nga weyita presidential advisor n'olowooza nti obulamu obumazi kakati Kusaasira abadde akyalina kiri kye yasooka mu bwongo nti presidential advisor naye tasobola ku maintaininga status eno gy'abadde akola ki akalulu kaggwa katwazzeyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo otegedde big spend abadde aspendinga nnyo ng'alowooza akyali wali bw'abadde akuba akasimu ne bamuwa ekisawo tebikyaliwo otegedde anti omukyalo yakwata bbaawe n'amugya mu maka ge beezimbira n'amutwala ewa Emunyonyo nti bajje mu status y'abantu abali eyadivaiza omutuufu ontegedde Faruku naye musajja wattu nga bamukunguza bukunguza ni Seruga anti omukyala yasalawo kubanga yalinamu kasente akasingako omusajja otegedde kakati yagamba abantu nti wano takyawulira takyakola ki takyajyawo alina kubeera Munyonyo eri ba president batuuka amangu oluguudo olw'amangu otegedde so saawa zino yagenza okulaba emotoka kyasasobola gifacilitatinga
otegedde n'ebintu ebirala kati alina kutunda bagamba kyoyina amangu kyekikola ki kyekikutaasa awedde mbweyo takyayina atayina ayimbawa Kusaasira ayimbawa njagala ombulire nti ayimba wano wafuna omanyi Kusaasira nti investment za Kusaasira ozimanyi ayina business gy'omanyi nti nga bwe tulaba nti Morini yali ayina wano nti atundawo ngoye Kusaasira ayina business otegedde so no ne bw'aba ayina net expenses ze tezimaintainingibwa life eno gyakola ki gyalimu abadde mu life eno y'abantu bajja bamulaba nti munaye maama tuweeyo emitwalo 5 tuweeyo ki otegedde takyayina kintu kyonna ebintu byonna bimwemye kakati bamukozesa bamudampinze bwe budde addeyo mu bulamu bwe obukadde ategeere nti lino eggwanga abakulu waliwo abali leadinga gw'olina kubanga owenja olina byoyogera ku Kusaasira oba tugende ku Nambooze Kusaasira amanya yabagamba nti okutunda emmotoka yayagadde abeeko bizinesi gyakola ate omuntu okupangisa naye nze kyegamba ti okugitunda mu budde buno nakyogedde tiyakoze yali agitundira walinga ekyalina valio evaamu ssente ezikola ki ezizitowa ezisobola muyamba naye wano we yagitundidde nze ndaba nga si kye kyabadde ekiseera tugende ku Nambooze Nambooze babadde bamuyingiridde bannange si babadde Faruku si babadde Nambooze kikyayisaawo anti nze Faruku nali nfunyeko omukisa okugenda ewa Nambooze sigumusa ebiri era omukyalo oyo sigwe gusoose okuwulira nti bamwataakinze otegedde Nambooze ali mu scenarios nyingi ezitiisibwatiisibwa olw'ebintu byakola ki byayogera naye Nambooze oba bamulumbye nze mmanyi tasobola kuvayo n'agamba nti bamulumbye nga takoze ki era bwe bunagenda ku poliisi uliriza yawaddeyo yagenze lawyer we Lukwago yamugambye agenda lope kuki ku poliisi anti ewa Nambooze oba ogenda waliwo kamera ontegedde era abantu oluguudo lwe bakozesa nga bagenda ki ewuwe so nze ndi wadde ku footage oyo oli wa security so kamera za poliisi kamera za poliisi era naye uwe bw'anaaba ayinayo kamera ajja bitwala mu security bayongere okukola investigation Nambooze oyo yennyini mu myaka giri egy'emabega yakwatibwako n'awambibwa n'abuzibwa nga tebategedde watwaliddwa yali ne Sogona ekyokubiri emabega kaawo mwezi nga gumu oba wiki singa 3 emmotoka ye bagikubye ne bajasa endabirwamu abasajja nga bali ku pikipiki naye nga bajasiriza endabirwamu waliwo ne kamera na reportinga ku poliisi wabula ne footage ne bagamba tebakola ki tebamulaba yono omuntu omu eyayingiriddwa mu ki nga ne president yavaayo ku TV y'eggwanga n'akakasa nti abantu abayingirira abantu we bakola ki we yaleetera nakyambadde ng'abantu bamuyingira ne bamugamba sooka onaabe nako tuleme kuddusa masooka ago meeru okiwulira nga president omukyalo oyo atunyonnyola ku TV y'eggwanga address of the nation kikyotegeeza kyengezaako kugamba nti nze siyinza gamba Nambooze wali ku comedy oba tali naye waliwo kamera wali poliisi naye eveeyo tulage footage omutuufu oba tulage kubanga tunoonyeza abapoliisi batubulirayo ekintu balina kyebakoze eki kati kyengezaako okwogera president ye yakakasa nti mu Uganda mulimu abayingirira abo abalinga bakidda walime abayingirira bannakyambadde kakati kyengezaako kugamba nti wabanga bwebali abantu abo era nga tukakasa nti webali Nambooze ye yagambye yasimattuse yabawonye naye tubuuza poliisi yo eyogerako ki ku kamera kuba yezaajuliza Nambooze waka talinawo talina kamera waka simanyi oba alina oba talina level ye talina kamera waka mu nyumba simanyi bawezi oba kati oba weziri lwaki tetufuna obutambi kuba olwaliwo kamala okubuulira nze kyenkakasa nti abantu abayingirira mayumba bakola ki webali Adamu Lwano mumanyi Adamu Lwano mumanyi uliriza Adamu Lwano mumanyi bayingira ewuwe nga mwali mu nju ne basumula mu TV n'ebirala babikola ki ne bakoma ogwokubiri era ne bayingira tuli ku level ya MP alina kamera waka kamera kyetuliko omubaka uliriza walogeze kwa Nambooze uliriza manyi wala simanyi bayina kamera ono yaliyo Nambooze alina kamera mu nyumba kakati njagala kuwa statement yeno Nambooze kamera oba weziri bateziriiko kamera mumanyi engeri gye zikolamu nze simanyi Nambooze yawadde statement eno be bamuyingiridde yagenza okudda engulu nga namusanyaze ewe bakoze eki bagajjeeko ontegedde so era nkugambye statement nenkugamba waliwo ng'oyigende wa Nambooze kuba oluguudo lwe bakozesezza
waliwo kamera za security za police njagala eveeyo egambe Nambooze yabadde alimba kubanga tewali kamera tewali kiraga nti abasajja bano bagenze bazze ewe otegedde ye abawaabye omusango n'abagamba banyingiridde era bakoseza route eyo nga bagenda bakoseza boda kati police eveeyo egambe Nambooze yaliyimbye tebamuyingiridde ekuba liriwo limu lyokka ekitegeeza Faluku ngenda kubulira ekintu ekyo ekintu ekiyitibwa ebyobufuzi ekintu ekiyitibwa ebyobufuzi kyekimu ku bintu ebizi njagala baganda baffe bano ababiri bategeere kyokuva lwe bakwatagana naawe waliwo lindako ngamba mmwe kino nkigamba mmwe bano bategeere nti okuva lwe kwatwatagana naawe notandika otutunuzaamu kamera waliwo abantu abatulaba ate nga bategeera so tubawenga ebintu kubanga wano mukati tetuwa bintu bya mukwano tetuwa bintu byakuba nti mulwana mpayo ku mmere n'enjirya tetuwa bintu lwakuba nze mpagira nupu nze mpagira NRM nze mpagira FDC naye tuwa abantu ebintu ebikulu ebyamazima naawe byotunuulira esikando ya Nambooze bwe tudda mu bijambiya nga bw'owulira ebijambiya ennaku zino bitamye Faluku tebayinza kukuyingirira olwaleero ne bakuyingirira kumacha n'odduka olweggo n'obeera ku mpewo ng'oyogera ate nga tokola ku lediyo baguli si mulimu gwe ekyokubiri Nambooze simanyi kuba ekitiibwa kyemuwa tiyeebakanga nte kubanga ate n'ente bwewulira atambula tesobola kukola ki kwebaka tosobola omwana Nambooze ne bamenya oluggi kubanga yalese waggule entiisa eyo tosobola kugamba nti gwe wabadde bakuyingiridde novaayo kubanga ate Faluku lwaki oyo musajja oyo yegendereza ennyo alimba Nambooze yagete yazimba kikomera alina mukwano gwe bagatta olujja waliwo mukwano gwe yagula poloti nga naye n'agula eyiye entono nga tebasobola kuba na lujja nga Nambooze ayawuddeko neyeggalira muki bagatta olujja ne muki ne neiba eyo statement yaki ya Nambooze agayete ateka ukikomera bagatta olujja ne neiba bazanyira wamu era n'agamba nti ye yawulidde neiba nga neiba akola ki adduka okitegedde ng'agamba ab'ebijambiya kati bwe yagambye ab'ebijambiya n'aggulawo n'agamba badde bajja waani bwa Nambooze so bwe tuba twogera ebintu tubyogere nga tulina statement entuufu tuleme kugamba kubanga bannange njala okutegeeza Faluku n'ogwamu ekikubazi Nambooze nga kubalometa era waliwo bano abagamba kubalometa eyo babasasula naatera okikkiriza naye nze nali simanyi nti ddala bakola ki tosobola kujja ku balometa gy'obeerako buli lunaku nga nze Faluku wange banyingiridde ndi mu pressure ndi mukola misango kati oli agenze n'agamba ekya poliisi naye yennyini yawakanya wano ti poliisi ya wano tekola ki yasiiba alyogera oli n'agenda n'agamba ni mu President Museveni yavaayo n'agamba nga yennyini ate yavaayo yennyini awakanya Museveni yennyini akeera enkya n'agamba Museveni wuliriza gwe nakulese n'oyogera ebibyo nze kyeggamba tigwogamba kisinzira ku kitiibwa kyo ng'omuntu gundi alimba Nambooze ekyokumuyingira alimba takiddamu kigamba abantu akole ebyobufuzi bye twadde tutambula nabyo ekintu kyekijambiya we kyatubuse si buli muntu kukyewayiriza statement zennyini zakola zikulaga nti tekikola ki twogere ku basejjirinya abavunze ebigere basajja battu wamulabye ng'ekigere kivunze ne waba yalya ssente kati ali mu kwejjusa otegedde anti bw'aba yalya komedi era abategeera tugambye nti bw'aba yalya ssente kyali mu kwejjusa bw'aba nga yakola ki nga yazirya so twagala bannabyabufuzi boogere ensonga nga tebawaayira bwayizi bano abavubuka bulijjo nze bandaga nti Museveni talina kyayogera kiki kituufu ate kati bagamba Museveni yavaayo yennyini n'akakasa kati okkirizamu essaawa eno bya Museveni olw'okuba Nambooze bamuyingiridde. Nze kinneewuunyisa nti ku kitiibwa Nambooze kyalina talina mukuumi kyesinga okunnuma ekyokubiri talina kamera
omuntu gavumenti gwetayagala ayogera obubi ku gavumenti era akola ebintu byenga bwakola ki teyazimba kikomera kitegeera muganda wange manyi gundi yatugamba mpozi president yanyumya ku mukazi ki nakyagaba nakyambadde tusanyuse nnyo bannayuganda kufuna nakyambadde party 2 yes era no tugenda kunyumirwa nnyo party 2 ndabye biboni madena kudduka nakyambadde party 2 muganda wange Faruku embozi yasooka ey'omukyalo na Julia nnaku lwennyini ngagamba abasajja bayingidde ne munju nadduka ne yeesibira mu kinaabiro nfuna kyangamba naye nga jjukira mulema naye yagenda okusomokanga abasajja b'ejjambi abakoze eki bazze okitegeera ate teyanyumya wabo bayingidde bamaze kumenya awo naye abuukawo okitegeera nawunzika nga bamusanze akoze eki ye basomusajja namugasa bisaala yekola ki esembayo njagala tukubireyo ku b'e Masaka abaafuna obuzibu bwe butyo oba kuliko gwe bawa obudde namugasa somisala yesembayo ebyo tubivudde lukibo kyame ekipya amambuliriza owulira ab'e Masaka ani gwe bawayo chance ne bamugamba saba esala yekola ki abasajja batuuka bakwata jamya nga batema buki naye ono bamuwa chance afukamire ku buliri bwakole ki asabe esala ye bwe mukusaba esala nabuuka misinde nadduka emisinde paka mu kinabiro nekola ki neyeggalira bwamala okwegalira ekinabiro kyandabirwamu omusajja namugamba nja kukiyiwa onfuna abanyumya n'okunyumya nja kukiyiwa ate n'embazi yonna nga bbaawe agenzeeko mu ddiiro bamuyiseeko owulira process nga bwetambula ebyo byonna byenkugamba ali mu kisenge bawo ali mu ki bawo ali mu ddiiro bawo ali mu ddiiro asaba bw'amaliriza bawo okusaba nga n'omwana we omuto ali era naye ali mu kisenge asoma biki bitabo ompulira omwana ali mu kusoma bitabo bano abali mu kisenge talina na budde bukuba nduulu omusajja muwaddeyo budde asabe abuuse emisinde avudde ku kitanda adduse emisinde paka mu kinambiro akoze eki yeggaddeyo bwatuuka mu kitanda tasobola kukuba nduulu era n'omwana oli tasobola kuba ne bbaawe tasobola kudduka afuluma ku ate bbaawe nga leero ali mu kusaba tekyabijjukira so nze mbadde nsaba nnyo omukulu wange oli omulaba bw'obanga otuwa eddakiika nnyingi oli omwongeranko eddakiika 4 oba 5 n'abaana nnyingi esinga kufa nze mbadde nkugamba mabwe nti politics we yatuuse temwamazi kati politics akazannyo ka politics omanyi music industry kamalirize music industry essaawa zino baganda baffe bali mu kuzimba yaabwe bannambooze tubalabenga nga nabo batweterayo comedy bayizayo comedy wa Nambooze agenda nyuma era tumulinde tumalirize bannange mpayo dakiikemu abasajja abasala asoose omulamwa gwa Nambooze lwaki oyagala balimba ensi lwaki kitegeere ku programu eno nga bwe tugikola okiwulira mu luzungu nagamba olw'ekintu kye bayita unconscious bias kakati ekintu ekyo kitambula bwe kiti omuntu aba alina obwongo bwe kyamanyi nti kikyamu newe kiba kituufu agamba ki okiwulira wuliriza ze Sinaita Museveni bwe Sinaita Museveni ze kamala okubuulira omuntu bwano waliwo abantu ng'alina obukyawe just ku muntu naye nga kimuli mu bwongo bwe nti kola n'abafuna ekizibu n'afuna ekituufu agamba akola ki Sajjirinya bwe baamukwata omukulu oyo yagamba comedy olwaleero omusajja yavunza ebigere byonna ajula kufa naye ng'agamba bamutulugunya ng'ono agamba bw'ati nti kakati ate kati ku tayimu eno ku Nambooze agamba Nambooze ye mukyamu Sajjirinya ye mutuufu yavunza ebigere abantu bonna mulinda bamale kufa muleke mukasa nti Nambooze Faruku nga ntunudde mu kamera eno owulira njagala ngamba omusajja oyo mawa owulidde ekituyisa ku platform entubeera abantu abasukka mu omu singa oyagala information ya muntu omu oba okutegera ku omuntu omu walirese mawa yekka otegedde kyekyo tukuyisa n'oyita Dankani n'oyita mawa n'oyita Nambemu n'oyita David n'oyita Nzi so buli muntu wali wano okuwa opinion ye otegedde ekisooka sagala mawaddemu abuzeebuza abantu ng'ayitudde mu kamera atandika okugamba simanya bano abasajja babuzaabuza abantu ontegedde Faruku kino njagala kukigamba wonte tujja kuyisa bivulu ontegedde tetuyisa kuyisa bivulu sagala omusajja ayimirira agambe Faruku nkugambye information ya Nambooze nkugambye ebigambo bino nkugambye ebigambo bino
Nambooze bwe kiba nti yazze mu kamera ng'alimba poliisi kamera weeri ejja kuwaki wuliriza nti wuliriza kye bayita okulabisa omuntu poliisi omuntu wagamba nti bamukubye poliisi erina okuvaayo nekakasa bamukubye tebakoze ki tebamukubye ontegedde kyekyawasa kamera eri wuliriza otegedde kyeŋŋamba otegedde oba okola anti wuliriza Faruku poliisi oba ogikiriza mba tegikiririzaamu yesokerwako otegedde wuliriza oba ogikiriza mba tekola ki togikiririzaamu kubanga kati Nambooze ze public figure poliisi erina okuvaayo newa information ku kyabaddewo bwe tavaayo kuwa information kitegeeza byakolebwa byali biki byali bituufu otegedde kyenkugamba era poliisi awe tugirabisiza bwabaawo ensonga negamba nti tewali information poliisi batasobola tuwa information tutegeeza bino ebimanyi anti kyekukirabisa ntugamba poliisi tetuwadde information tugirabisiza kuba yesokerwako babuuza okulide kyegamba poliisi yesokerwako oba tugikiriza mba tekola ki oba tetugikiririzaamu poliisi bwekola ebikyamu tugirabisa lwaki ogamba bakubuuza ogikiririzaamu oli mukutegeera sikonziriramu ŋambye oba njikirizamu sigikiririzaamu wuliriza mwebalire ddala Duncan tumalirize mwebale nnyo mwebalire ddala alafa nkutumiddeko nkutumiddeko mwebale nnyo muzeyi mawa tulabagana next time Shapiro kyakabinyo Shapiro tukutumiddeko Shapiro tukwagala nnyo alafa tukutumiddeko alafa mwebale banne kutubeerawo mwebale kutwagala